Ebimu ku bizibu ebyaleetebwa omuggalo gwa COVID-19 be baana okufuna embuto era nga bangi bawanduka mu masomero. Ebitundu bya Busoga bye byasinga okukosebwa embeera eno. Kino kye kyawaliriza ebitongole by'obwannakyewa bingi okuvaayo okuyamba ku baana bano okusobola okwebeezaawo mu bulamu ne baana bannaabwe be baali bazadde. Ebitongole bino byafa nnyo ku kitonde ekikazi okubasomesa emirimu egy'enjawulo naddala egyo egikolebwa emikono. Ebimu ku bitongole bino ebyogerwako kye kya She Leads ekyajja okutumbula omwana omuwala ali mu mbeera enyigirizibwa ne bamaama abato. Josephine Ponisebi y'omu ku bawala abaali baweddemu essuubi oluvannyuma lw'okufuna olubuto ku myaka 15 era nga yali mu siniya esooka. Era nga kindeetera okuba nga neefiiringa nti mu bulamu naluzinga okuba nti ndi hopeless. Oluvannyuma lw'ekitongole kino okujja e Buyende yafuna omukisa ogw'okudda ku ssomero era ng'essaawa eno omusawo oba nansi awedde emirimu. Era nayamba bawala banange abali mwetuluba oba abali mwesenga nze kinabitamu. Ono si ye yekka yayambibwa ekitongole kino ne Shafiat Kantono nga muyizi ku Kabuuki SSA Kamuli agamba nti ng'ekitongole kino tekinnajja ebyokusoma kwe byali mu lusuubo olw'obufunda bw'ensawo y'abazadde be. Ngamba ku mukyalo wenja ku isomero lwaleero duuzi tijja nirule tijja naayirayo kayirule nga ntyo bwenja ng'ekindeetera essente n'ebintu eby'endawulo kuba ku isomero tosobola kubaayo ng'ozira byetaago. Agamba nti ebitongole nga kino bibayambye nnyo okubayigiriza ebintu eby'enjawulo ng'okukola paadi ezoozebwa, ebintu ebirala ebivaamu ensimbi, okubayamba mu kusoma nga tebawankawanka. Era nze nayiga okutunga ebitambaala, nayiga n'okutunga pads, denkola n'entunda n'enguza abantu zena n'enfuna ebyetaago ng'omwana. Abalala beenyumiriza mu ngeri gye bayizeemu obukulembeze ng'abakyala n'abaana abawala mu masomero. Era nga nze mwene buli kisaagiro kyandeetera okuba nga nsikirizibwa okwesimbawo. Kisaagiro nti nze youth chairperson w'omuluka gwaize era nga nsuubira okweyongerayo okuswikaawa wendi. Abaana abamu bagamba nti abazadde baabwe baali balema okubaweerera olw'okuba abawala kyokka baafuna okusomesebwa era bangi badda ku masomero. Mu gurupu n'endala eyo mwalimu n'abaana abandi, mwalimu omuwala nga ye bali nkobaja afumbirwe twaje twayogera nabo ng'ekilaabu baaba nga batuwuliriza era buti omwana ayira ali ku isomero. Ekyennaku ebitongole bino bitandise okukomekkereza emirimu gyabyo mu kitundu ng'ekya She Leads kye kibadde kikyasigaddeyo kyokka nga nakyo kyaggaddewo. Kino nno kye kitadde abaana n'abakyala ku bunkenke nga beebuuza kye bagenda okukola. Waire erivaawo ffe tulijja kuvaawo olw'ensonga ebizibu byali byaife ebiri kumalibwa era She Leads weeviirewo ebizibu tibiviirewo era still tukabifuna. Omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino Lydia Tebakaabya ategeezezza nti ebbanga lye bamaze mu kitundu ky'e Kamuli ekitongole kisobodde okuweerera abaana abasoba mu 200 kyokka nga bangi tebannamalako misomo gyabwe. Ate nga kino kibadde kikolebwa abaana mu groups zaabwe nga beekwata ne boogeraganya n'abakulembeze ne boogeraganya n'abazadde b'abaana abo okulaba nti abaana basobola okuddayo mu masomero ne basoma. Wadde guli gutyo bagumu nti omulimu gwa kusigala nga gugenda mu maaso newankubadde ssente zibaweddeko kuba babadde bakozesa ebikonge ebimala. Kids erina omukolo gwerese gw'amaanyi okweyidusa kwidda abakutono nnyo era twiddi nti omuli ogwo twidda kusigala nga tugutwala nga tugwasa kandi twidda agizikiza paka nga tuuse ku kye twenda. Kati bano baagala abakulembeze okutandikira we bakomye omukululo gwe balese guleme kusaanawo. Abakulembeze b'amadistricti bakubira omulanga okwongera okukolagana n'abaana bano kuba bakugu kati basobola okukola ebintu bingi. Mbasaba bambi baleme kubalekanga mabbali wabula babayitenga bwe wabaawo ekintu kyonna ekya gavumenti ekigenda mu maaso babaagazise nabo okubeera nti babyetabamu. Kati kisigadde eri bakulembeze okutwala omulimu guno mu maaso ate obutadda mabega.